بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. kwaniriza nnyo nate ku misomo gyaffe gino egya Nurain Islamic Online School kwe tubeera nga tugondeza ekitabo kya Allahu Jalla wa Ala. Allahu Jalla wa Ala yabeera nga ategeeza mu aya ye n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir. Allahu Jalla wa Ala yabeera nga ayawuya Qur'an okubanga tugisoma okubanga tusobola okugijjukanya nayo okubanga tukitegeera naye kiva ku maanyi g'otaddemu nabwekityo kukubiriza okubanga oyongera okuteekamu amaanyi tusobole okubanga tukwata oba tuyiga ekitabo kya Allahu Jalla wa Ala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Omulundi ogwasembayo twali tulaba ensoma ya sukuun era obujjukira bulungi twalaba tusobola n'okusoma aya namba eya Qur'an olw'ensonga nti twali tutuuse ku sukuuni. Naam. So ne tulaba ensoma ez'enjawulo sukuuni webanga eri wakati kati ng'ebigambo tugeze olina ekigambo ky'ennyukuta nnyanya naye nga sukuuni eri wakati kati wakati ne wasembayo tusoma otya. Sukuuni webanga eri wakati mu nnyukuta essatu ne sukuuni webanga esembayo okisoma otya. Tulaba nti waliwo enjawulo mu nsoma. Naam. Bw'obanga tonnaba binyweza nja kukusaba obeere ng'osooka obinyweza nga tonneeyongerayo ku topiki ndala. Naam. So omulundi ogwaleero tugenda ku topiki empya. Topiki empya sukuuni yo tugigaddewo falhamdulillah oba oliawo enajja eyo mu maaso nga tandisa obigatta byonna. Naam. Wabula leero omulundi ogwaleero tugenda kukuwangaaza. Oluwarabu nalwo lulimu okuwangaaza nga wola olulimi Oluganda oyinza okugamba oba oyagala kuwandiika maama owulira okuwangaaza okwo maama abaana. Naam. Naam kati nga wolaba ekigambo kino oba okisoma maama. Naam. Naye waliwo wowangaaliza n'ogamba nti maama. Naam. N'owangaaza ezo ennyukuta enjogeza eya a n'ogiwandiika emirundi emeka? Emirundi ebiri. Kaakati n'Oluwarabu nalwo lulimu kye tuyita okuwangaaza. Naam. Naye tetukikola nga Baganda bye bakikola nti oteekawo ennyukuta enjogeza bbiri n'ogamba nti kati engeri gyeri nti fataha yeeyogeza ne wa sawundi ya a kanjiteekewo emirundi ebiri. Nedda. Naam. Mu Luwarabu tuyina empangaaza ya njawulo. Tutya kati empeereza neyo fataha wowe oyagala kuwangaaliza mu njogeza eya a kuba oyinza kusanga nga waliyo ewangaaliza mu sawundi ya yi n'ogamba nti beeyi. Naam. Waliyo ewangaaliza mu sawundi eya yi. Naam. Mu mbeera ez'enjawulo. Naye kati mu sawundi eya a oba oyagala kuwangaaza ennyukuta eriko fataha olina ogiyongako alifu. Tuli wamu? Tulina ennyukuta zineno ze tulaba wano. Tulina ennyukuta eya alifu n'ennyukuta eya yaa'u n'ennyukuta eyaki? Eya waawu. Zino ze ziwangaaza sawundi zino. Tuli wamu? Fataha ennyukuta webanga eriko fataha esobola okuwangaala singa ogyongeddeko alifu nga teriiko mpeerezi. Naam. Alifu nga teriiko ki? Nga teriiko mpeerezi. Ako tukakwate bulungi. Alifu nga njereere nga wogiraba waneeno. Woba oyagala okuwangaaza ennyukuta eriko kasira olina ogiyungako yaa'u ng'eriko ki? Ng'eriko sukuuni. Tuli wamu? Then era woba oyagala okuwangaaza ennyukuta eriko dhumma olina ogiyungako waawu ng'eriko ki? Ng'eriko sukuuni. So waawu nga bwefaanana dhumma yegiwangaaza. Tuli wamu? Yaa'u yeewangaaza ki? Kasira kubanga eri mu sawundi ya yi. Naam. Mweva yi. Sawundi yaki? Eya yi. Yaa'u yekola ki? Yegiwangaaza. Alifu yeewangaaza ki? Fataha. Etandika etya? A. Naam. Alifu a. So alifu ewangaaza ki? Wangaaza fataha. Naye alifu ekyenjawulo terina bbeerako ki?
mpeerezi oba fata oba tulina beera ko sukuni erina beera nga njereere ako tukategedde na kakati twagala tuve mu theory tudde mu ki mu practical naam wetugenda wano kino tukisoma tutya ba naam okisoma ba nga bulijjo naye kasita okisangako alifu nga teriiko mpeerezi tugenda kisoma tutya ba egenda wangaala naam kino tukisomye ba kino ba kategerekese olwokuba nti kuliko ki alifu naye singa okola ensobi n'oteekako sukuni ogenda kisoma otya ba naam ba kategerekese so tekulina beerako mpeerezi tuli wamu so alifu ewangaza ki ewangaza fata kategerekese kati yawe yewangaza kasira yawe ne beino beerako ki no beerako sukuni naam bau webanga eriko kasira tukisoma tya b naam naye woteekako yawe ya sukuni oba ogenda kisoma b tuli wamu owangaze tuli wamu kati kyekimu nekyabba ongeriko ki bomu beimpeerezi benyukuta yonna ngaeriko bomma eno maaso wobeerayo waawo ng'eriko sikuuni naam egenda kuwangaza ennyukuta eno tuli wamu kati tugenda kisoma tugambe ba naam bi bu ta fa ja ma wa ra sa kategerekesako nga kuliko alifu b b naam mi fi ki ki bwi body bwi twi ai ndoda kubuma vu u hu shu tu okalage kati tugezeko biyunga ta oye tuwandise tata ta okalegedde ma va tusoma ate va naam kishya va ndowooza ako kategerekese so mutopika eyaleero tuyize okuwangaza mu Luwarabu ne tugamba nti alifu ewangaza ennyukuta ewangaza ki ennyukuta eriko fataha naam si kasira si dhamma ng'eriko ki fataha ya eya sikuuni ewangaza ennyukuta yonna ng'eriko ki eriko kasira waawo eya sikuuni ewangaza ennyukuta yonna ng'eriko ki dhamma alifu erina kuwangaza nga teriiko mpeerezi yonna tolina giteekako sikuuni naam erina bbanga njereere tuli wamu then awo wewangaaliza ennyukuta eyo kansubire kategerekesaako naam wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh